Gasimbagane Ne Bannamawulire Dick Nvulenze babuuzaako olunaku lwaleero mwasuze mutya bassebo ne banyaba batuuliza tubaniza nnyo nate mu programu yaffe eno Gasimbagane Ne Bannamawulire. Wiiki eno ebaddemu ebintu bingi njiko abafuniddemu ebizibu ne tubasaasira nti nga mulabye okufuna ebizibu ebyo ate n'abafuniddemu ebirungi ne tubayozaayoza okusobola okuba nti mu funye ebintu ebirungi. Mu studios nina Siraje Lubwama nja kwegattibwako Charles Romshana oboolyawo ne Ahmad Katerika RDC. Siraje omuzindalo guugwo obuuza kubatuuliriza. Abatuuliza yonna gye muli Uganda n'ebweru tubalamusizaako nnyo. Njagala kwongera kusaasira abalina abazadde baabwe Salama School of Deaf and Blind. Gavumenti ekyanoonya bakalitima abatasaasira nomuzibe okubatta era ekyo kyafiiriza n'essomero eryo Prince Anne. Naye ekintu ekyo nakirabanga ekyobulabe oba ekikyamu kino kyekiseera Prince Anne we yandibadde akyalira mu ssomero eryo. Abategesi be batalina pulaani yonna emumatiza kuba awo wennyini wandibadde balabira ddala nti kino kifu manya kisusse. Yes. Kubanga tebalina bikola bimala naye ate laba n'ebitono ebyaliwo nebijja n'obulamu ne bugenda. Ate oba kirimu n'ebyobufuzi nti abookya tebayagala namumbejja oyo okukyalako mu ssomero eryo. Of course amasomero mangi agayidde ayinza okwagala okumanya enguddo yajja etya gundi yajja etya gu kati awo Salama neba nga yafiirwa naye of course amawulire yagafuna lwaki yali diverted okuva ku program. Lwaki bamudiverting? Bamubuulira nti mu kifo yogende because yava e Bungereza aliwo ekitongole awatuukira obuyambi bw'abaddaawa ku nsonga ez'abamuzibe. Yes. Awo bamutwala so si ku ssomero lyennyini eryeri Salama. Olowooza tekibeeramu nti bano abaali tebaagala atuukeyo bayinza okubanga nabo balina akakwate bawangula olwo naye bayinza n'okuba n'akakwate ku muliro ogwo kyekiba kitegeeza. So kati poliisi lwaki eremeddwa okugattagatta obuntu obwo bingi ebizibu. Minisita yasobola okutuukayo yasobola kugamba nti baliggale naye nga teri is a government aided school for so many years. Kitegeeza wabaawo loophole. Inspector w'amasomero yatakola ki bo ba inspector bagenda mu masomero ate bagendayo because twayogerako wano ne Fagil Monday tulina akantu ke tuyita eggulire mu mboozi kabeerawo Monday to Friday mawulire gaffe ag'essaawa 3 ez'okumakya. Twakubira mwami Fagil Monday ono omumanyi mukugu mu byanjigiriza n'agamba nti obuzibu ye waabulaba bannannyini ba inspector b'amasomero tebakyakola mulimu gwabwe ate nga basasulwa ssente. Yes. So ministry simanyi naki kyeyinza tugamba ku nsonga eno kyokuba nti kubanga guno si gwe muliro ogusoose like Siraji nga bw'ogambye naye tugende mu maaso. Njagala nakukulisaayo mukwano gwange ennyo Honorable Kasozi Ibrahim abadde gyali eyo mulira mu misomo egy'emirundi ebiri naye yagimaliriza nafunye amawulire nti yakomeyewo mu kulisaayo. Njagala kutegeeza omwezi gw'omunaana Honorable Engineer bali mwezi yampita nga abaali abakozi ba Coffee Marketing Board basitomiize ewuwe kooti ziganyi gavumenti eganyi kakati ekyuma kiri eno obugolobi wuwo sente zaffe bazibba ezasooka bilioni 29 kati bawone zibagala okubba 25. Omulimu gwe bampa Honorable bali mwezi njagala kukakasa nti nagutuusa ku ntikko era abakofi bajja kulwanira mu ngabana naye nga bajja kufuna ssente zaabwe. Kale nga tonaba kutuwabira mawulire kansooke nfune Charles Romshana abuuza kubatuuliza. Abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi ate Katonda wa kisa. Omanyi mukulu Diiki waliwo abatagala kuwulira olinga asiima omutonzi
nga mukiriza by the way tangana kwa mukiriza wali muragwao because one story sorry bajiko it really touched you yakwata yes kakati nga oxygen nga muri mu veranda naye nga bakujja ku icyuma ne bakiteka ku mulala no bango ufanga nabaga akata tukwatira katutasende kuona katonda bwakuyisa mu mbeere uno gamba ha naye nzani so buli jombulira mkwano jange bwogenda lwenshamagenda kulira ku street we nali kelezia nenzi yawo nenteka mu P1 kelezia yeah because the while Somalia government it was a public church school, public school, P1, P2, P3 ngana somesa class zonna yali musomesa wekelezia just kuteka obwana. Then he was brilliant. Baba ajamu abantu ngabo P6 or something drop out kakati novayo yes oli ku radio simba ngense kuya katwalo wekise ekisinga ekyo ngozo nokujje Kampala ngova wali is a PhD nti wachi fula PhD olugendo luwanvu yeah it's not it's because mbarabe nali nabo bakibeni bani group je twali na yawo ku street bwaffe nga tufuma mu bukopo nga zigira tebaliwo nze wendi bafa ya ne kubombo road mvugawo nange manye ebitara n'abagrini ne n'abashiri gwanya birava omusajja w'enshama so yebera PhD kakati waliwo osana akatona mpisa mu kino nange wendi tuuka wali ababo ndisinze erinnya lyo kati bwakikuyisaamu bo bino okusasula ebbanja so yembeera gye tulimu tuseema katonda tukyali balamu katomulanga bwenkuba wali omusajja yagudde mu accident ku express highway express egende Entebbe ono Pius yes wa that Galaxy radio kakati bonali nsoma statement ya police emuluka eyali I think yali amaje or something yali ya government nenge evugurwa wa maje yes yali muleni yali muleni yokudduka ate nenge evuga mpola yes yali ku right lane very good yes. Kati nga teeka ffe bwoba akuyisa oyina okuyisa ku mukono gwa right yes toyina kuyisa ku mukono ogwa left yes katono bwabeera mulene etadduka abeera mu mukono gwa right yes so bwoba wakumuyisa oba oyina okuddawa ku left kati jukira mwena muli mu line oyagalira okuyisa omulala naye mabega gona ayagala kukola ki ayagala kuyisa jukira oba oyina okulaba mu miro eno owamu tebalabayo ogenda kola nga mukwataganya oba ogenda kuyisa ng'oyo naye avudde ntala nnyo kiraba mu bakyala bavuga emmotoka nga side mirror zaabwe ziri flapped nga zebiseeko newunya how they drive very good kakati tetukowa kukubira abantu omulanga because honestly bokola sabe abangi tebakimanyi yes how do they get permits bawate bakimanyi no they okay bazifuna then systems are fencham zetu okutandikira kawo tuyina nyonyi nyingi what do you mean teacher singa tuyina nyonyi ngaziringa moloka nika singa tuvuga nyonyi nga tuyina na ruandiko eno yembera joyina so mbadde nsaba emikutu ngeno eberenge esomesa abantu bwobanga oli muleni etadduka obeera ku kono yes erivaayo odeno oleka abaagala okudduka bakoleki badduke ekyokubiri oleke n'ebimoloka ebyetise nnyo bibere mulene eyo why because bete bina kubanga biyimirira yes biyimirira byonono oluguudo yunrando za mutegedde muje mugule wano obudde musomesa abantu ku nkozesa y'enguudo amina yes you know yetaga ne minister of works by the way nene kitala ne traffic police esomesa abantu baleme kubeera nnyo interested mu kukwata omuntu kuba atalina third party oba atalina permit naye dibwe mukolayo sensitization ne musomesa abantu ku nvuga y'emmotoka people don't know yes abantu tebamanyi twali muntu nti yandibaddawo nayagala yette okay naye nekyo nga twogera ku accident yemu walaba wreckage ya accident eyo how can a Benz ina okubeera ng'efunyiziddwa it rolled but Benz really I know it's the more wange badduka ne rolling ebe rolling the larger issue eri nti kyava kuki because nze nagenda okuyisa in the same
mukono yes ate basi ni deal yali genda kuba mu bypass yes kuno lugoro lugenda masana yes kakati ate nga yagala kuchuka egende mu roundabout fulume naye nga ate badde muleni yes naye nagira abane ngambona natera akole ensobi indeed yajikuba singa sakendeeza mukatona ali amaze yava mulene yali nayamba ali nga avuga basi kandi wanga badolo anti omuntu ategeera kyakola bonoja ngo mazeeyo akukanga mbwati wakukanga ova kuluguru but abantu abatategeera bye bakola bave ku bidduka what abatategeera signage za nguudo then tebavuga basobola okumanya ategeera anti police etuyambeko ku mbeera eyo kimotoka kyava ku Lubaga Cathedral kirole yes kijja mu junction kyatirawo batano ekyo naye nga ababaoda bano abaagala okwenyega buli bubaagala ekyo nakyo mali nyagala kukyogerako singa mbadde nyina opportunity wa boda ali duro ali mu bibiri bw'omusanga nga ayagala omusaabaze tafa ng'empisa zabeera nazo naye bwakuteeka naye n'okuteeka nakutwala bulungi naye basange nga batabuse kakati oli bw'aba ng'atomedde omuntu si mulimo gwa boda kumugoba gwe kwata ennambo gy'owe poliisi nebyokumugoba buli omwe mumugoba abalala babeeyongerako kati ne mufuuka mobu yes now danger eriwo nti oli bw'alaba nga mumugoba alowooza mwagala kumutta yes kati n'apanikinga n'avuga recklessly in the process n'ate n'akola okutta abalala bangi so gwe babodaboda si mulimu ogwammwe kugoba atomedde omanyi bo kooti yaabwe etuulirawo awo era bati si tebamanyi gye balaga olumu muligoba ayinayo eremugi naye challenge wejjira ebamugobako challenge wejjira Charles babatikka motoka yatomera awo kuzimwe ngerimu tinti kati bo ne balowooza nti is an ordinary person ne baganye ngapo kati ali emabega nga is a very important person nakubira kabalagala ate kumpi wali bagenda okulanga bo nabasazeeko endala zivudde ekibuli endala babatikka paka kabalagala bategeera luvannyuma yabadde mukulu ekyokubakwata is a different matter nti kati mumanye ono gwe mulumba nti mumukwata because yatomedde mugenda kumuleetera okutomera abalala because akide nnyo naye ababoda bodala bali rodwafe balina ebisaanyizo ebibateekako ngo ye kampalayo okusinzira ku sensasi tubasabe because ora ababodaboda babadde bagobo walole ate yasaba boda okusinzira ku sensasi mukutya ababoda bamugoba yasaabalala yasaabalala kakati therefore ekinaataasa kino oli bwabanga atomedde ekyamwe mugende kuki mugende ku poliisi mureporting mba mugugwa temumugoba nti kuba temumuyinaako obuyinza and then lastly mukulu Dick obwana bwayidde yes tubadde tukyogerako wano ne yes bwayidde ate nga bwabadde muzibe bazibe yes kakati fe tuyina fire escape systems ne wano mujinda mujina singa omuliro gubeerawo engeri gye mudduka musobola enkola ekola kwaba balaba yes kati government eyina enkola ku batalaba and this was a government aided school yes kubanga one of the loopholes zenategedde nti temwabaddemu sirens kubanga at least bwandibaddemu or even CCTV cameras okuyambako abasajja dealing with someone atalaba anti okay siren sound tukozese siren for sound basobole okuwaking up okola bw'oba olaba yabadde eri abamuzibe but of course era nakyo kyogerako nabo mwebali let's look you see waliwo kye tuyita gender bubale baleta kino ekintu kya isu ya gender mu CA n'amateeka gamalala agazze oyamba otya aba who are enabled differently because bakyabayita disabled kakati ono ine somero abaana tebalaba nayo ina danger y'omuliro bodriru zaabwe zifaanana zitya. Let me give you a live example. Now that's one. The second one, katino okukirowozaako engeri public places ebifo by'abantu abangi abatalaba tubayamba tutya singa wabeerawo omuliro. Ekyo kimu. Ekyokubiri kati buno bwano abwawonyeewo naye nga bukyali mu bulumi
kulwaki bote babutwala mu specialized treatment wakansi bana babagagga so ana baba minister well nemba nenjagala kuwa ku information so kakwe mulanga gwange ensi tutule tutwale bana abaana nga abantu abakulu kuba kino ngea ekintu ekikwatibwa ku information njagala kuwa eri very important jo twaina kadina ke twabaddeko ne bakitunzi baffe n'abatulangira ku wano kusimba omu ku bantu abazze ku dina eyo yabadde ku Serena omu ku yabadde mukyala alina with the different abilities nga alina crutches I couldn't believe nti bwe twatuuse okuvaawo nabadde muyambeko mukwatirako ebintu bye to the parking lot nga tulina kuyitira mu lift which is okay naye lift yatuliidinze mu kitchen mufumbiro kati netutuuka mu fumbiro nga tetulina bwe tuvayo natuga nti ate muddeyo ku ground floor netuddayo ku ground floor netutuuka ate mu bbaala kati nga they have to open the back door naye nga gwempisaamu musiraamu bamita Shamimu omukyala nga tulina kuyitira mu bbaala okusobola okugenda okufuna at least ekifo wayinza okukkirira amadaala amatonotono now we are talking at Serena Hotel you would think nti eyo eri abled eyandibadde n'ebintu bino I was very shocked era ningamba I'm going to speak about this thing I assured them nti nja kukyogirako Serena can do better ekisobola kubeera bwetu nga you 5-star hotel naye nga toyina facility bantu balema batambulira disabled it is really very shocking but ensi wete were no but they should do better kibuye bwobanga obadde ova mpitewo nti nga manyi bwoba ogenda kibuye ng'obadde ova luguudo lwa Salama lugende Salama side eyo how do you join bwobanga toyise Makindi bw'ojja n'otuuka awo ng'oli kagaali bona abobugaali oba olina okugenda Entebbe Express Entebbe Zana oba olina okudda Zana ate olyoka okomewo so Norant uruguru lwonna balusiba ne batalekerawo bantu the same is true na wano Kalerwe olaba Kalerwe yonna byuma owakagaali toyina woyina okutusobola actually omukyalo yangambye nti radio Simba yeyo ka radio gy'amanyi oba media house mu Kampala eri ku ground floor nti n'abalema basobola okuja accessing even the studios abalala batuuka and people want to just carry them bamutwala ku radio Mulaga but you cannot carry me mulina okuba ne facility etuyambako really accessing a studios basi za Amini it is very embarrassing remember basi za Amini nazo zali zina facility ngoyingiramu n'akagaaliko eza Amini ate zino zitondeka zenda bawo nokutendeka simanyi but zirendala zina people are going to sue them. Yes, they can sue them and eat good money. Siraje tuwe Bannamawulire weekend. Bannamawulire ebyennaku bola yeyongera okusaasana nti yadde gavumenti egamba Kampala tubajja kukola lockdown naye number etuuseemu kati yagala kwenkana ya Kasanda ne Mubende eri lockdown already era olunaku lw'eggulu lwagambye batandika leero okugaba emmere naye nga lockdown eyabirimu esooka almost ekoze eki simanyi oba omuntu afiira mbanga yasangibwa nga mulwadde sijabeera bani be bagenda okuwa emmere bagambye batandikira kuba boda abawa ab'emubende abeetika emigugu gyokka olusooka baali babagaana naye wane Kampala tuuse waliwo omuwendo gubogera naddala mu Lubaga n'essomero lirina abaana abakwatiddwa so tuteekwa okulwana abasuubuzi bavuddeyo bakasiira ne bagamba bagenda kukola operation eyaabwe okulaba nga bakwasisa ebiragiro bya ministry ebikola ki nga tukyali ku Ebola Nabbanja abadde okutambula mu Kampala ennaku zino yatuuseko mu Uganda Cancer Institute naye kiyasanzeyo takikkiriza abalwadde basula wansi abalala tebalifuna na kemo weweeza yadde erina side effect n'abagamba nti kugenda kulaba nga tunoonya ebikozesebwa n'eddagala actually yadde ayogera ebyo nga tamanyi nti eddagala waliwo seefuka David alirina mu Uganda president yamugamba olikula kwa bigaanyi naye agenda kulinoonya obawa nga ne mu nsi yonna teririiwo
kakati esaawa yemu olutalo lwa DRC wano ku muliraano lweyongeddemu jjiya nga lukwata ensalo lwokuva ku bunagana bakutteyo endala refugees bangi bakyesomba nawali baali batuukira nga bagaa temutuukirawo kati tebalina kyakukola bakyabagaanyi naye DRC egamba nti kirabika President Kagame alimu mu ddiiru ey'okufewenga olutalo olwo n'okuluutinga Congo tannaba kuddamu olwedde Kagame naye nga ekyo Tshisekedi kyakola ki kyagamba wano tubaddewo politically tubadde ne bannabyabufuzi naddala ku NRM Secretariat nga balina empawa era twadde nga alina obuzibu abaagala okutambuza Museveni tova ku luguudo okyasobola n'aba MK project baga nti yesaawa tuzaawule twadde nga bagamba tukyali mu kufuubifiringa biri eno essaawa tennatuuka yabadde akyalwana kwabo abasajja ne bava eyo mu western baga nti ffe tuli balwadde nnyo naye NRM etwawukanye wakiri principal gyakubeyo ekivulu tusondere ku ssente twadde naaga mukutte ekkubo bbi Ssenyonyi naaga nti tebasobola kukkiriza kivulu mulinga abakuba mu jjinja mulabe NRM mu kyekola ki kati waliwo local leaders abaagwa bagumbye awo ne baganirawo poliisi ne baguba ne bagamba tujja kuvaawo twagala NRM etuddize ssente zaffe zetwateekayo abala twatunda mayumba kati tetulina kyakukola bannaffe batusekerera twe mu Kampala temusobola kukola ki kuwangulamu tubadde tukyali awo abantu bakyalinda ripooti ku nfa ya mutabani wa Nadduli bakyalinda ebinava mu kafubo ka President Museveni ne mulwanyi munne Nadduli akasuubirwa okubaawo naye ono gwe baakuba majembera akyali mu kunyiga biwundu naye agamba wemponera nange nja kuttayo emirambo ena Uganda Human Rights Commission yagambye nti poliisi noonyereza yakyogedde wemponera yagambye nti nga tanaba kukuwa ng'amaze okukubwa nga tanakubwa asooka n'akaaba nti emwe mwerabidde agifiiriridde nnyo naye ali mu bwavu baagala kutwala bintu bye famire yeesula njala naye Uganda Human Rights Commission yagambye poliisi enoonyereze ku nsonga eyo naye ekibuuzo ekyettima nti Uganda Human Rights Commission lwakyetandikira ku majambere bangi abakubiddwa nga Uganda Human Rights Commission esirise ate ng'erina obuyinza obuyingira mu nsonga ezo erina ne kooti eyaayo ng'ogyeko ayigijje atalina kooti bankuba kyeyo Dubai kwekyo yagenza okutuuka wano nga 1500 gavumenti yawo nekolaganye ne Uganda Arab Emirates ne bakomawo 35 baganiddeyo deadline yabadde yaggulu baganiddeyo lwaki bakwese bagamba okufa enjala bafa obwavu naye bakyanoonya muogo eri naye information gyennyina nti baawa amnesty bwe bakukwata ku lwawe ne bakwekwatiranga nga obadde tolina bisaanyizo wagenda ku visiting visa ku visa y'okukyala ate n'okyusa ebintu bwe bityo nti buli lunaku oba olina okusasula ssente mu collection center now this time baba wa amnesty bwe mujja ku lwammwe tujja ku processinga nga muddayo kati zino tuzibajjeko eza amnesty those finance abantu kyabava bajja bangi. That's the information which I got from naye ensi nyingi eziriyo naye Uganda kiri surprising nti abantu abagenda ku kyeyo illegally ne legally baleeta sente nyingi nnyo okusinga government ebafunamu sente nyingi nnyo simanyi lwaki tajjako fraction nefuna obatuukire eri yonoonyeza emirimu legally. Okay, in other words, nti government ebajjako omusolo mungi naye ate tebafaako nga bagenda obanga batuuse nupu yamaze kuvaayo negamba tugenda kuleeta abaana omusolo. I think government Uganda, it's not government, it is Uganda. Nti ensimbi z'okolera bw'ozireeta mu economy ebeekola ebefuna kati information gyennyina bw'oba wejjo gyetaaga Uganda government teyina ndagaano ne United Arab Emirates ejina n'amawanga amalala awo mu Bwarabu naye tejina na United Arab basayininga naye tebanaba kukiteeka mu nkola ekyo kimu so bwogenze ku lulwo naye abalala abasigaddewo balina endagaano ogendera mu company
so oba ogendedde mu company n'ofuna omulimu eri ne bigaana bebakukomyawo bakutwala ate ne bakola ki ne bakukomyawo naye wano oba ogenze ku lulwo Siraje maliriza FDC omukungu waayo abadde mu komera Kongo asuubirwa okutuuka wano Mugumya isaawa yonna Mugumya nandyerabira is he coming? That is what FDC is saying. They are working with government here okulaba nti mufuna travel document akomewa. Although the police said they're interested in him. Police said I'm interest banajja wano bajja kulaba if they can resume balabo basobola mu charging. Kakati wano kumuliraano Ruto yatukiriza okutwala ya amata ne product zonna ez'amata firire nga tewaliwo. I think we can but nemo Muwanga wano gali cheaper okusinga age Kenya. Well, guys ate quality data simanyi ebana biraba. President Museveni yaganye okusayininga parliamentary Pensions Act ya MP bade beyongeze from 30 to 40. Nagamba ati yafunye advice okuva wa Minister of Finance. Sente ezo tezirina bano bagamba nti bajja kuliddamu ku lwokubiri nga batandise baliise aligobeera baliise kuba bakikolako ku bajasi ne bakikola ku judiciary tebalaba lwaki bo tebakola ki tebafuna kwegamba bali kawogo kaabwe tebafudde ku lwomushana bwe bati bwe bali defaako bokka. So ekirala sandufuddeyo ne webeyongera buli MP nafuna billion naye nga kyebakolera Uganda kituufu. So siraba kwesasula million 4 ate ne bakugula mitwalo 4. You pay yourself. Okiriza wano kwesasula million 10 naye n'ogenda n'olya bribe ya million 4 n'otundi gwanga liyo. Yali aleterebo. Abangereza actually Uganda's biggest problem. Abangereza abamu bagamba nti bakoze loosi kufuna muyindi muzungu ebweru naye of course yalondeddwa bafunye they got a British citizen. Yes. A black British citizen, a color an Indian. But that's an insult. Why do you call Avam Africa over Asia colored? But they are in a color. They are white because it's a color. White. One, they are not even white. Naye katukiriza nti they are white. Abaleba party baade bamutaddeko akazito bagende mu snap election agamba kimukirinde emyaka 2. Naye Prince Charles officially Prince King Charles yakoze emikolo egy'okusamira n'ayingira ofiisi mu butongole omulangirira. Mikolo ki gye yakoze egy'okusamira? Basamira tebamulaba nga bagikola mu kuziika. Anti gitubuulire. Mu King Charles yakoze eki? Yakoze emikolo egy'obuwangwa. Anti kabonero ki ke yakozaako okusamira? Baleese abantu ne bazinanga buulaba ani yazenye ono katikiro yawangu prime minister yawangu wabaddewo n'ebyobuwangwa byebakola nga Bungereza nga biringa bya kisamize n'ayingira ofiisi ng'ategeera ne bamaliriza ebya Queen ye n'atandika okukola ki. So amawulire amala abaagala omupiira mu Kampala gundi omwogezi wa Hamu agamba nti mu Gwokuna omwaka ogujja ekisaawe kijja kuba kiwedde naye bw'otunuulira ku structure plan kiwulirayo ddala kuba bagamba kiri mu 85%. Bataddewo obutebe naye simanyi oba osobola obutuula ku buzibu naye bagamba bakyagezesa naye bagambye abantu nti balinde ekisaawe n'abaagala wa World Cup ennaku tetukyaweza nnyingi nnyo okutandika okulaba World Cup abanaaba n'obusobozi ng'ogyeko bali bannaffe bali mu lockdown balina n'obutasobola kusasula TV. Nendo za free to air gyeri basobola okulabirako. Kale kansooke nveko mu bulango tukomewo. Mbaniriza nnyo mukulika mu bulango bwa fobo nga butuusa ku ddakiika ziizino 24 eziboleekolesa wa etano ezenkya olwaleero tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Mu studios nina Charles Romshana ne Siraje Rwama. Siraje ne Charles, waliwo embeera eri mu ggwanga ensangi zino ey'okuba nti waliwo tetwandiise intolerance njivuunirwe ntya Siraje obutagumiikiriza abantu oba opinion z'abantu abalala.
twakirabye wano mu kuziika Jakana Nadduli mutabani wa Nadduli omukuba ngono mutabani wa mulwanyi ne tukiraba ku minister we Kampala ndoza yali agenze Canada waliwo omuvubuka bamita kyuma kya Yesu yavaayo n'amulumba ne tukiraba ku kozono yani omulala ambassador wa Uganda Dubai naye bwe baade batandika wani yali wa yo zake oli munne yali wa UPC ene ngamba nze njogera ku zake zake bwe yabadde zako okugenda mu kifo Bobi Wine yali agenda nga batandise okukomyawo Bannayuganda nabaga nedda era omumaze kulaba anyway naye ebintu bino simanyi kubanga wabaddewo intolerance eno eva ku kikubanga wabaddewo first of all kidnaps ezibadde mu Kampala ne mu ggwanga okutwaliza wamu wabaddewo torture okutulugunya abantu wabaddewo n'okutta naddala abantu mu Buganda naye olaba nti abantu batandise okuva mu mbeera nti abantu gwe balowooza nti alina akakwate ku kidnap oba alina akakwate ku killings zino oba alina akakwate ku government abantu naddala bali mu opposition bakulaba nti oli anti-opposition tebakuganya kubaako kyokola olabe kye bakoze majjambere mu kuziika Jakana n'ebintu ebifaanana kuba ebityo waliwo ensonga lwaki Bannayuganda twandibadde tweraliikirira olw'embeera eno etandise okubalukawo mu ggwanga yes waliwo ekisooka ebiseera ebisinga bw'oba ne famire yo tutandikire ku famire toba ng'oli mukambwe olina ebintu byogaana wakokola ne bakugamba nti abaana nga buli okomawo awaka n'oweeta bagamba batya batandika okutuuma amannya nga bagolawo ne maama waawe ne mukazi wako agamba abaana be gundi gabugola oyo mumuviire mwe waliwo gwe mmanyi abaana bamukazaako njuki nze lumu kitaabwe nga bamukazaako njuki omusajja bano abawummula mu kyalo eyo emisana yafuna obukoowu nga ava mu nnimiro n'agenda agwa mu buliri bwa mukazi bwabwe nayeebaka naye nga ali n'akaana mu buliri obwo kato kono ne gugenda gugwa ku mpitambi y'akaana ati asisimuka yeekutteko ne ku nnyindo akantu kasigadde kuli kasongodde kati ajja ewa taata abuuza ki ekiwunya naye nga ffe akantu tukawunye kati taata bwe yatubogoya twadduka tuyingira mu nju naye twasigala tulingiza oluggi naye bwe kyatuyitirako twabwatuka nitukola ki nemuseka kati taata ndabeka naye yakalaba naye nga atya okukola ki omugamba naye ekyo senga yali asobodde omugamba ishu yandibadde eweddewo bwira ogaana ekintu n'okiziyiza twalinga wano mu lutalo oluva e Tanzania nga waliwo radio gye bayita eno radio Tanzania Dar es Salaam naye nga okugiwulirawo ebikka mu bulangiti n'owulira kaama enkeera wabawulire ensuwa eri muntamu nga biringa bya radio Katwe olaba nti mu bintu bya okwekalakasa kwa kugaana Katikkiro genda e Kayunga tewaliwo coordination ledi ezimu ne baziggala naye ze bataggala nga toyogera bintu byaki byansimattu kati abantu basuulangako ekintu ku mukutu Nambooze bamukubye agenda kufa tuka mu kibuga hulidde bya Nambooze naye nga tebiriiko mutwe na maki so kati Uganda gye tulimu egaana abantu okukuba enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi okwogera ku bibaluma egaana abantu okugaba emmere nga gavumenti emaze ennaku 2 tegaba mmere aba opposition bagamba tuleese emmere n'okuba kibooko n'abatwa abasuubira kwogererawa obaganyi ku social media ogenda kubasiba kati balinawo foramu emu kwabya lumbe kusoma mawulidi kusoma misa kuziika webakukwasiza bagenda okulaba naawe gwebaleka akakunkuna ng'okoze eki majembere tolaba nga amanyi bagalekaawo bw'aba yagasigaza fedda nga tukyali bato nga baga nti bw'okola erimu emisa ekuwa sente ag'amajambere galimu kati sente nyingi
naye tagajyemu lwa bulungi nga mwana agajyemu lwa kukubwa tasomye embeera okuziika omugenzi oyo nze nakumanya ssaawa 11:00 simu yange teyaliiko muliro nendabako message nti kirabika waliwo amawulire agatanakakasibwa nenkubira omufiirwa yennyini honale anga nti omwana ebigambo byayogera tebyolekereka mu lwatu yanga nti bamusse bakole pati ekigambo ekyafuluma yamala nakiteeka ne ku mpewo kati eyo incitement yakiteeka ku mpewo ng'agamba yagamba atya bwe yakiteeka ku mpewo ng'agamba atya ogambye nti ekigambo kye yayogera yamala n'akiteeka ne ku mpewo yamala n'akiteeka ku mpewo ng'agamba nti abavandimwe omwana wawe bamusse nabo bajaganye kati tunuulira osimanyi majamberi sige manya g'amatuufu naye alina amanya geyita agekwata kwekyo otunuulire Gashumba agamba nti mukulu w'abavandimwe ebbanga lyamala ennaku zinaatera okujja n'agamba ffe abavandimwe tuli miliyoni 11 bw'otulumba ku 4 tukulumba ku 5 ne tukwesasuza incitement eva mu sayidi zonna kakati bano abakola incitement Nadduli agamba yabalabirawo nga bagenda gikola nayagala abagobe naye n'agamba nti owaye nze nali chairman wa DP mu 7 Luweero 7 nanzijayo nembaleka n'agamba ne Nuupu si kyekizaala violence eva muki naye n'abagamba bwe mugendanga ku bugenyi mweyise bulungi kakati abantu abaali bateeka okuziika zawonale gundi yankubirako Kivumbi nagamba omukulu oyo akwata essimu gimpeeko Nadduli nemugagimuwe ogenda kuziika nti ogenda nambuulira omwanze sigendayo olwedde nga ndaba omulambo gwonna ogulimu Nuupu ne NRM most gundi osangawo violence kakati ekyalema abategesi okutuuka obutayamba majamberi obusungu bwe yalina emabega nayagala ate abuteeke ku baziisi n'abaali abategesi ne batamutaasa ekyavaamu ye mob justice yakolaki actually abeeni embanja bataziika ng'ogyeko ono kyofa togaya yani minister eyatwala amabogo n'akolaki n'agamba nti so okufa kwa Jakana kalimu suspicion okuva ku accident yaliwo okuva ku kukwatibwa kwe okuva ku kutambuza emiggo kati president kyeyavaavaayo straight naga nti omulambo ogwo mugende mugukoleko postmortem yafulumyeyo bagamba nnaku 3 ziweddeko tetunagiwulira wantu wonna naye bagikola n'agamba nogga nti omukulu mwagala twogeremu ebyaffe ebyekikulu because omuvubu sajagala jajja ate bwe ngamba jajja mbanga agamba Museveni mukulu Nadduli ayina akatambi akabadde katambula nga kagamba nti abaana b'abalwanyi oyagala bakole naani nga bafa baggwawo ate ne bafa mu nfu embi actually talina be yamenya naye gwosobola okuddayo nozaayo akatambi nti omwana wo n'abataali balwanyi nga former vice president omwana we yafa former vice president Bukenya Gilbert omwana wa General yali CDF General Katumba yes naye yafa accident abaana bazze accident yafa Masase n'abatali era eba accident eriyo ne accident entege toziraba akeza jana ne lugu so ekyo kitegeeza nti bw'olira ogaana abantu okuexpressinga ebyabwe ne bw'onaategaana social media kati kibasigadde okugamba nti akati anaafanga wa byabufuzi tujja kubala kuveetinga abanaaziika n'okwogera tekujja kubaayo oyongera bwongezi ku muntu kumuteeka kintu mu bwongo aleme kyogerako naye asigale ng'akyogerako ebbali ng'akugeya ate oyo aba mubi nnyo okusinga akoze eki okusinga akugeeyeza so nze ndowooza president yalina chance nnene ebintu bino yali abiraba omwana nga tayogera birungi yali neri abalala natayita ye sobola okuyita taata we mulwanyi munne omwana asobola okuba arrogant naye bw'oyita taata we nga Kenya bwe yakomplaininga ku taata ayite taata we wa president Siraji oyagala president of course okay kubanga no way
naye ayogera ebigambo era n'akola apology ekibi kye yakolamu ekitategeerekeka kwe kumukuza at the same time naga nti kati naye n'awaayo reason naga nti oyo asobola okuba nga mubi ku kino naye alina birungi byakola nga bw'osanga ffene ng'enjala ekuluma n'osangako ekivumbi kisaleko olyeko kiramu kakati awo kyekifaananyi kyawe ensi naye ekintu kiri kimu nti abantu bakyayagala okuwulirwa buli lwobaziyiza so kino olowooza kivudde ku kuba nti abantu bagaaniddwa okuwulirwa bw'ona agamba enkya nti ku leddiyo okwo temwogererako byajakana temuddamu kukyogerako abantu bajja kusirika netolowooza nti bajja kusirika ku mpewo bajja kugenda akyogerera awalala oba mu katale oba wa nga tali ku mpewo zino zaki ezaloleereetu ate tokyajjawo mikutu gino gya mpuliziganya nti ojja kubagaana ku whatsapp bawera wano whatsapp abantu bulaba ekyobuyinza okuva mu mbeera eno obutagumiikiriza of course tukimanyi nti abantu battinganye naye other than that bulaba ekyobulala gwe bwolaba obulabe bwendaba nti omuntu bw'anyiiga kati senga majembe yanyiiga majambere yayogedde mukatambi n'agamba nti akomawo okukima abantu bana interestingly yabadde mu motoka ya poliisi nga ne poliisi emulaba ng'emuvuga n'omuvuga nandibadde nsuubira nti kwagala okulungamya poliisi either yandibadde emuggyako ne statement oba neemukoshoninga ku bigambo ebyayogeza naye senga temukoshoninze nga tayogedde na kigambo ekyo n'agenda awaaba omusango gwe successful gusobola okukola ki okuwulirwa ogw'okumukuba naye awaaba atya nga naye atathreateninga violence senga takoze ekyo abadde asobola kati option eriwo ya kooti naye kooti zaffe nazo zafuuka zirimu ebituli kooti zikole zitya no zisala emisango naye zigisala kifuula nnenge egimu wiiki eno mbadde n'emisango 4 naye osobola okwewuunya oba ddala waliwo obwenkanya mu kooti waliwo omusuubuzi yaga nti ab'amagye bajja ne bayingira ku ttaka lyange ekitala bamuyita Senkwaju Francis Batovu naye ebyapa byange bibi ne bagenda mu kooti mu land commission omukulu minisita w'ettaka agamba nti emisango baagala kufuna alternative courts ne bagamba nti gwolina abajulizi bali UPDF neekola ekirayiro tifwe awo twaliwo mu 9 ne tutrainingirawo abeeroDU ne tubeerawo tuli babonfied tebalina kiwandiiko twasaba n'ettaka nevaayo aba commissioning nga baga nti basaba ne tutabawa kati waliwo commissioner yaze naga nti bano baleese ebyapa bino ebisatu ebyona omuguzi nendaba nga yabifuna mu bukyamu kati yasayininze ng'asayininganga ande somebody commissioner musajja naye nga wansi ataddewo female adult amufumiro ate simanyi oba oba kyabadde ki fake document simanyi baya kigenderedde omusango gwaliko ku semwogeere ya referendum Zakari Olumu we yasayininga nga female adult nomugamba ono tetulabawo mukazi gozootya wano ngojeeko ekyo naga nti akuttaka eyo tulinako ne military store kati ono abawaabira n'aleeta military store okay Siraji njagala tuddeyo ogudda akataka katuse mu kooti ate ne basanga nga temuliimu kintu kyonna konte ne bakajja nawo tewaliiwo gundi so essubi byogamba liri mu kooti naye kooti tozitrustinga bulungi tosobola kati tuli kukusirika abantu nti tubaite tunajja ku mpewo nekugamba nti waliwo abayogera ku honorary speaker amunyi noga nti asaana ku investigating bafunye obugagga bungi nnyo nafuna kino ne babakwata ne babacunya mugalula babiri bannamawulire ne buto ne babagamba nti mumubuulirize senior state nakola report nti omutimbagano bibayitako si be babitandika babiforwardinga kubo abamu ne babisoma Siraje ate oli n'agamba DPP nti mubavunaanirewo yadde kiriwo ekyo kati otegeera nti teri suubi ya justice ne ku nsonga zonna ez'eggwanga nti omuntu bamukwata ne bamuvunaana era ojja kutuuka ekiseera nga tewaliiwo naye nga yo kooti erina justice itself bebabanga nabo bennyini beetwala mu mbuga z'amateeka olina omulamuzi wa Supreme Court judge
ng'alwanagana ne Chief Justice Esther ogwo omusango genda kubambula nnyo naye bagambye nti bateeseza ebweru kyekisinga bajja kuswala kubanga bombi bakola interview okufuna ekifo ekyo awaaba n'abanamba emu ono gubawaabira kati Chief Justice n'abanamba 7 babuuka batya amacho ne gubanga omusango ezo results mwazijjawa ani yazibawo ezo results bamawulire kanveko tukomewo edakiika ziri 3 ezibaleko essaawa 5 ez'enkyalo tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Charles, ensonga y'abantu obutagumiikiriza bannaabwe naddala kyerabiseewo nnyo bw'obanga oli anti opposition ennaku zino si birungi abantu bavudde mu mbeera batandise n'okukosa bannaabwe. Should we get worried ekintu kino bwe kisigala nga kigenda mu maaso bwekityo? Kakati ekibi kiranda naye n'ekirungi kikola ki nakyo kiranda but ebiseera ebingi tetukwogera ku kirungi nga kiranda tulwana nnyo okwogera ku kibi nga kiranda. Waliwo keeso k'abakiga omanyi omweso yes ne mu Buganda tugulina abantu gw'abakiga si gw'Abaganda nawano solo waguli actually omweso gw'Abaganda okumanya twaguwanika fetuteekamu ne competition ez'ebika kati omweso gw'abakiga ogwo gw'Abaganda kale gw'abakiga era gwesaawo wandegeya bwe twanga tugwesa wandegeya tuba ba Luganda actually kana byansangako bakadde baffe omanyi okuzanya tema bajumba jumba yafa mu covid banja butali twesa nabo bafudde ntanda muzeyi ntanda sajja bakadde ngamba njigiriza wagala kutema utega woja omweso gwenza gulelatinga ne chess guli gwa magezi manyi okusinga ku chess gwa magezi manyi naye bwe mubeerawo muba wa Luganda bakyembalengeza ko okulaga kati osanga omujaluwo osanga wani osanga nga mukuba naye nga museka nga muli basanyufu ate nga abatira okugumanya nnyo baba bakadde kyebalenga aba muzeeyi ntana n'abalala kyanye n'omukiga wange kukeeso awo tusaba wamu musabira nansabira kati musabira nga waba afunye akabonero anti era awo ku muntu wange w'oku luguudo kakati Seruganda abaddewo wano wali kyetulina okunoonya kiri nti kiki ekyaliwo mu mulembe gwa Bemba Musota omumanyi Ssekabaka Bemba Musota erinnya lye ettuufu lyali ki because Bemba Musota si lye lyali erinnya ettuufu Yaliani? Omwangamba yali waswa. Waliwo yangamba nti yali waswa. Ssekabaka waswa naye nyina okunoonya abakimanyi kyali mu research. But biki ebyali mu mulembe gwa Bemba Musota? What was there? Now, kakati society yakoleeta transition. Yakola kiki ekyaliwo bave mu mulembe gwa Bemba Musota mubi nnyo bagende mu mulembe gwa kintu. Kati mulembe gwa kintu gwe tulimu ogw'okutongola gy'ovudde yonna bw'otuuka bakubuuza badde ovaawa nveeno neeno ne bakuwa emmere bw'omala enaku zino njagala kusenga oyagala kusenga kakati noddayo noleeta famire yo ne bakuwa wogenda okusenga ne bakutongoza this one is a nice man alaba musajja mulungi ne bakuwa ettaka n'okola ki kakati ng'ebiseera ebyo omuntu gwe mutongoza nga tosobola kumugamba klani ye tribe ye kumulumba kwebyo nga society kanti mbadde mbuuza baani aba ab'emmamba bebaffe ab'emmamba bajaluwo mwemamba gwotandikirawo n'emmamba oli muvubi ab'enseenene nga nti ab'enseenene nabo baavaawo bw'otuuka wano oba oli mulaalo oba oli mukigo bala mwena muli baki muli mwena muli banseenene eno yerayinamu kati ne mufuuka abooluganda become brothers naffe tukiina eri ewaffe abooluganda mugandawo so kati ye
the spirit ye tulimu eya brotherhood ey'obuntu nti bwe mba ntunulira Muwanga Kivumbi mutunulira as my brother therefore mutunulira ng'obuntu kati ekyo kyekituufu. Now ekirwadde ekiriwo kujjawo ekyo today wabemba musota nti bwe mba ntunulira Muwanga Kivumbi simutunulira as my brother mutunulira nga mulabe. Kati kye tulina okunoonya ku lwaki ekyo kivaawo. Now mu biseera bya Herode mbenga sinagenda ku ekyo bo leero ng'ovuga emmoloka yo wano mu kibuga ababodaboda ne bagoba rafule nga 10 ne babeera basatu ne bakuba endu ne bagamba oyo emmoloka agibye oyinza obutasula wabana emmoloka y'abendo bye yaki n'omukazi n'omusalako omutwe oli musajja mubi nnyo n'akuwa ekikonde kati bonna abazze bakutta busi. So do you see the power of the word? Now kamache manyalo okuleetera kiri nti bw'oleeta ebigambo bibiri gwogambe nti ono abadde abye mmoloka naye nga mmoloka yo abye mmoloka ate omukyala abadde mwamuse tumwoke n'omulala nagamba kati mutwale ku poliisi tunoonyereze oba mmoloka ye ani gw'olowooza abantu gwe bagenda okuwulira kati bawuliriza ono agamba okumutta because balowooza nti obubbi baagala babukomye. Kati for now you have justified evil. You have justified evil. You have justified evil. Kulwaki sosoya tewuliriza gwagambe naye ne mmoloka omusajja ono mumanyi mmoloka ye kulwaki temumutwala ku poliisi oba ne tunoonyereza ku confirminga oba kati muzzeeyo gw'ogamba nti amuse tulaba waliwo omulambo kulwaki sosoya tetewuliriza gwe actually ayinza n'okulowooza nti oli part very good. Now yinza n'okuttira kati therefore your question gy'olina okwebuuza society etuuse etya ku level eyo. Why is there that collapse? No, you see, it's not about trusted institutions. Yona society ngunjufu mwenga tugende today ku scene gy'ogamba nti amuse kilomita meka bwezibanga 5 bakumeka tugende tulaba bakoze iki oba ddala amuse ekyo yogera bwande bamulimba bagamba nawe olaba oli naabo nationalism teliwo. So the chwandi kati gwe guli omulembe je tudda society enfu leero mbadde ntambula zijano nga ndooza ku byaliwo Jesus Christ nga azaaliwa kabaka ayaliwo Herode bwe bamugamba nti waliwo agenda okulyako obwakabaka bwo naga obwana bwonna obuliwo mu busale for 3 years bono obwana obuli from 1 day to 3 years mu butte now kakata yawona is Jesus Christ question eri nti yawona atya kitaawe Joseph katonda yamuwa kulu nongamba gwe kigenda okubaawo Herode agenda kubasala kati omwana mutwale Egypt naye ba Muwanga Kivumbi ba Rumushana abale ba minister ba MPs ba RCs bona abale bayina abana baabwe up 3 years bona Herode yabasala. So question is why kulwaki katonda tiyataasa bali abana because abana tebali tebayina musango. You see bali bayina okufa ensemanye obwakabaka obuliwo nga bwe buli obufu. In other words, society okujiyigiriza eve mu kibi eyina okufa abalijja bafune knowledge nti kibi kitta. And that is the danger which we have in Luweero nti abavudde Luweero mu kufa benyumiriza mu kibi because anti be bawanguzi manyi munange twali Luweero twabata mwabata mwatabani because these ones you say mwabata mukadu goba doyogerako. Why is he famous? Mzee Nadule why is he famous? Kubanga mulwanyi yaleeta emirembe mu ggwanga kubanga yali mubasi kyekimufuula oh yes that is your ugly history ntoli yaveeyi n'amuyingiza obukyaayi you see against a community munos abave engulu
namuna ngo manyi bino bino ebizibu yoyina bali babireta obala babo kati nibatandikira okutingana chobola agamba this was my expenditure ntis kenateekamu ensigo genateekamu are my 4 children. Yes. You get? In other words, I should be paid. Because this was my investment. Kakati, what do you think about abazukuru babo abattiwa? Because when you go to where boys should I call them abali kubanja? Abanji are from the north. You go and carry out to studies or like Nabunyoro, Buruliao, communities and Ninjas from northern Uganda. Kakato Vera ku radio, Ngo Bagamba, Manimunange, Twabakuba, Nenga Wazara. Kakati no one only Mamuleta mu. It's simple case, traffic key, absolutely simple, no mileta Musimu, no Unumana wine. Unumana wa room shot, Bebaga abatuta, abatawa jaffe. Karenga kuona olabe chivude mu kibi. Now I met Dr. Wakana Rugunda nambuza Charles natona genda masa kasokenzi je wakalango kano kali aje mbakulisiza nnyo mbulanga bafe obo Charles genda maso ne meeting ne room rather than Rugunda nambuza. His question was bani abata abana bafe. I think bali mamaze okutoko wali omuvuka go batirawo ku Entebbe Express. You remember the one the Bamkuba Masasi? Yani mugamba tebanaba because musizo busa waliwo obukyaayi but through death. You see nyizo okuba n'ebizibu ne Muwanga naye nga tufa ensalo z'ettaka sente. That's okay but omwana wa Muwanga yafa naye atebereza asuubira nti ayamutta izomshan obu bukyaayi muntasobola kubujjawo abujjawo ye Katonda because ensiga eri deadly. Kati ne mugamba mwina Kamoga Sheikh Kamoga bwafiira mukomera olowooza omwana wo alitula no wa Sheikh Kamoga tasobola niko you don't release him. And I thank God teyalwayo mu komera so Kinga I thank God kati ajali mayo yagala kuongera nti yalwayo yensigo josiga. So therefore the engeri josobola okujjawo obukyaayi buno is through teaching. And mbadde ngoberera nnyo model ya Jesus Christ because embeera gye yalimu bwe yazaalibwa that be atooka nabo 12 bali babayita bayigirizibwa. And therefore the Church of Christ is built on teaching. Chobola atowulirayo byamagero. You come for miracles. You go, but only for knowledge. And the Chechibolam society. Now, where we are, politics. For NASA, Naeva Mubukyaayi. Right? Ya gaminze nze kulwanyisa Amin. Naye indeed, tichali mu Amin. Because nkyanoonyereza ingenzi. Bali abagoba abatuuse bebagoba nga bazze okulwanyisa government y'abahutu n'engeri gye babulira mu Tanzania yawo ye base gye bazimbirako barwijema abo nga bajja bakagame nga bajja ola bajjira mu bukyaayi. Right? Kakati tosobola kuzimba political party which is democratic on foreigners and on NRA. You get? Already that's tragedy number 1. Nti lwakuba no bawangula because bawangudde no law and kibawadde legitimacy. No, kibawadde legal legitimacy, but they don't have political legitimacy because it's not like the ANC of Musazi. UPC nebizibu byayo. No, it's very different from the Foronasa NRA. Right? Kachobola ojja kuba nebizibu ne mukulu Museveni ne system ye because it's a gang. Olaba, it's not tezimbidwa on an ideology of democracy. Nyizo tandika ekibiira ne Muwanga Kivumbi nga tuyina idea ne tugitunda abantu. Now, and that has been my argument. Because tubadde pushed by Museveni's gang, which is armed, now we also react the same.
kyakukoze mu kunyiiga naawe n'okola ki n'okola ekintu ekifaanana nga kye yakola. Yes, and wanakiragako the Rand Corporation. Rand Corporation is a consulting firm yewa amagezi Pentagon ya America. Yegamba bw'oba ogenda mu kitundu okukifuga, if you are going to occupy another place, gwe noonyayo minorities abatono bw'owe mundu bafuge the majority. Naye bano abatono bakkirize bakole ebibi nnyo bakole ebikolobero ku majority yebakyawe. Kati webakyawe mu kwagala kuba malawo bajja kukolera. So America doesn't mind nga Abayisirayiri beeyisa bubi eri Abaarabu, because bwe beeyisa obubi Abaarabu ne baagala okujja okuba malawo nga bano Abayisirayiri balina okuddukira America kati beesigala nga yebakozesa. You see how we use minorities to cause that problem. You can go and research on it. Kakati ne bamukulu Museveni balina that doctrine baagikwata bulungi. Ajja kukozesa wano n'alaga abalala gwe mubi. Right? Kati naagala n'amobilizinga bali bajje bakulumbe. Kati mu kutya nnyo n'osalawo gyali akuyamba. Now if you are not very careful, you fall into that trap. Nti buli lw'olumba lw'omushana because of my language, oba onkola vulnerable okuddukire wa Museveni. You get kati yakutomeza akikulaga n'osanga nga azokukwata abantu mu northern akamani ngolutalo mu northern Uganda East nyefuza bw'aba akutte omala tubo n'abalala nga teyegendereza benjo kwa musalira mu ngalo. You get kati n'osolina asigala. So the hate we have in Buganda, because it's now real, ekizibu kyayo evudde mu kufa. Yes. Buli lwatto omuntu kati kampe zebra ngekyo okulabirako awo Kawempe bwe bamuttira Kawempe amaanya agava mu kufa kwa zebra yeje bamuziika. Wano Kawempe baliwo balumiddwa bagize but gye bamututa okumuziika waliyo ensigo evudde mu ki evudde mu bukyayi bw'okufa. Kati aboogerera ensigo eyo the majority boogera nga bongeza obukyayi. Tewali ayogera nga akendeeza ku bukyayi. Bamazeeko abaana baffe tuva tuggwawo woowe kakati nga kikola ki nga kyeyongera. Now olw'okuba nti the political leadership and wano woyina Muwanga Kivumbi, the good thing is that wano waali nti mu kuzimba kwe yazimbira kuganga, right? And Muwanga gang ki edva anti ekibiina kye popular resistance okay against life presidency yali pressure groups kibiina kangamenti kyabadazimbirako Young Democrats. Okay, let me use the example of Young Democrats. That yokufuna population on the ground esanze which face which is networked. So to resist temptation eyokutakola na face no gifuula Young Democrats is not easy. Because you wetaga population naye abali organized on the ground is face. So be n'abalala oyina ono boda 2010 kitata yes nga kitata sobola okuleeta abantu emitwalo 10 instant, but is not a political party. Is not a political unity. Is a gang nga yeina objectives zayo, but as of now you need the population. Kati gwe noja n'omugamba kati gwe beera mubalayiza na kuleetera population gwe ina political idea of Young Democrats yono aina ganga ne intentions ze. Now tomunyina ko command bwatani kwocha abantu tosobola kumugamba gweleka nakola ki nakulira. And that is the problem kitwaina Liberia. Nti mu Liberia not Liberia, Sierra Leone, sorry, the Revolutionary United Front ya Fodo Sonko yo yali gange eri awo era ambude ekolera ebyekisiru. When the state collapsed, Mosquito oba Sam Bokale bali bamuyita Mosquito na taking over command yakwata ekibuga ekikulu Freetown naye nga batema kwa abantu emikono ne bagifumbisa obuugi okukologa obuugi. It was a disaster. Ne bugende kata abantu abangi tebayina mikono. These street kids you see bamoita street kids wano babera ku bitala nga bayine mundu tebayina kisa tebayina because the center has
kakati jetulaga all political groupings tezina command. As we speak right now mu eri ganga ya mukuru Museveni olana yalwana mutabaniwe ukatumanyi ngenda kugoba naye ngasena bakugoba kiriza nkugobe naye kamja kuba general ubera ngo utambulira oya you kanene side eno Muwanga Kivumbi nate twandikoze kino ngamba naye nawe utola akitegeza nawo abajoyinize nawo bakuguze nga wange kanjira nkola ki kanjira mbale kono bera nga pirato Praga gamba mbawo mubi oba mbawe Jesus gwe kuba Jesus gwanika Jesus naga naita ina musango that because it's already a mob, it's a gang. Yes. And you don't have one to kwera na bizibu nabo and they are religiously nga kale mumutwaye naita inachi taina musango kati ye level where we are tosobola kubera ne pirato akulira ebyo bufuzi n'obukulembeze ng'asobola okubuulira eno irate mob amazima nabagamba this guy is innocent temuwanika. You cannot. You just join him. Yeah, you just join the mob. Now the moment society will took a level where to say ebe now lastly that the Sen abategera have withdrawn. To ne mob tebalonda. I will give you an example. Katinga mu Buganda, the larger political question mu Buganda, Muwanga Kivumbi nga akulira akatiko ka Buganda. Now you're talking about the political legitimacy. Ne katikiro, right? Ani agenda wa munne. Ideally Muwanga yandigenze wa katikiro. No. Katikiro yani badaje wa Muwanga. Yandwa dali petition. Ewa Muwanga, because Muwanga is the legitimacy. Is the parliament. Because bali bakiriza nteno ye parliament yachi ye gwanga. Kade chikuyamba ko chirinti katikiro engeri jazimbidwa azimbidwa around sanity. Yeah, nti bojira mulinya lya katikiro novuma agamba nedda si enkola yafe. Bojira mulinya lya katikiro n'olumba n'okuba omuntu kulumbe agamba gokola bibyo. But bojira muganga n'okuba tebali akwanukula. I think they are both evils. They are evils. Because you see the other one a China values. And it is in charge. No to sinkanye chief justice to be maze. Tebyagwa. Gwalu okuyoba naye basinkana ne bakola ki ne babimala nga abasajja abakulu ne bafulumya statement ne bikola ki ne bigwa katosobola kulumba chief justice mulinya lya katikiro agamba bagosi kumanyi but wano wokuberu weru nga ganga is in charge the mob is egamba muwanike Jesus Christ no gamba mwe tuwa manyi bagamba ekitegeza go bakugula and I can tell you Muwanga Kivumbi is my witness nti abadde mu lutalo ologamba nti te muvuma temugira no gamba na ekitegeza nawo bakuguze ebizimbe katwakawoza munana kati ngo yingira mu ki oyingira mu defense. So that is the danger of the corrupt society. But society edayo neterera ngemazo okufa. So don't get worried bajja kufa. Because wero wafa mtwala meka atano Rwanda tebafude million plus. That's how society moves. Muyingire ekibi ne kibatta ne kibamalo kata abawona abazukulu bagamba akyo tukidanga mu tetudda mulembe gwa bemba mu kibira kyakulabirako because guta. So it's a natural process. Okay, webale nnyo. Honorable Muwanga, tusanze twogera ku nsonga ya intolerance eri mu ggwanga naddala abantu abalowoozebwa okuba nti bali anti opposition. Kino kiri kyabulabe kyeri eggwanga lyaffe. Kyasi nsanze ayogera ebigambo bingi era mugambi wano ensonga lwaki leero nzize mbadde ndi bize nnyo naye bempulidde nga amagye si mangi nga front line inafu neŋŋamba kolumbe kakanumbe okusokera ddala it is kizibu okubanga kati oli mukulembeze mu Central Region. Ensonga eno nkulu waliwo foramu gye nkulira ya parliament
ensonga eno bwe yajja ne ababaka ne batuula nga kuliko debate kitera nnyo okuwandiika abamanyi naye nalaba ebyali bigenda mu maaso. I was forced to write. Ekyokusookera ddala katugende ku sport ya mob zino gange ezigenda ne zikuba ziri batera okusanga lw'omushana awo ng'otambula ne bakuwamu embooko andi lwaki lumbe kati abantu kwe basinziira. We must know the price we are paying. Tumaze eggwanga ebbanga nga buli avenue eyandibadde eyitibwamu to voice dissent tugigaana kubanga tulina amaanyi. Lw'omukyala bw'abantu bajje katugambe oba kinobe yafudde mu nsi endala abantu bandibadde bavaayo ne beekalakaasa tebandigenze ku ntaana bandigenze somewhere oba ku municipal council oba ku ki ne bagamba bannange twagala ripooti ono yafudde atya and authority would explain my ideal situation. Ekyo kiri permissible wano okyalinawo avenue yonna gyoga nti you can petition, you can osobola okugenda nowaayo okweraliikirira. So freedoms zino bwe bazogerako nti fundamental freedoms of right to assemble and associate majorly to express happiness and anger ziriwo major peacefully ziriwo majorly to let people boil off and possibly those responsible by offering explanation kati ebyo mubijjawo namaanyi with some degree of arrogance ne basigaza avenue nti mukadde akwasiza kuki kugulu kyalisono bati batuyisiza naffe tujja mufuna. Now sitagenda mbingi tugende ku kyabadde weeruweeru. Mutabani wa Nadduli Nadduli omulwanyi mu NRA. And remember, this is the national resistance movement. Okay. Army. National byakwogera ne the word doing what resistance is the resistance. Nti bano baba tebali bakuusa bagamba abantu nti tuzze kuguguba ku bintu bino wammanga byali biki extrajudicial killing because Obote yali akola biki ebyaleetawo bano kutandika national resistance movement kutta abantu katugambe ku kikulu ennyo kutta abantu ng'abantu balowooza nti obase tusinzidde mu tteeka okubasiba okubakwata mpawo atalikola ki atalikaaba okuba sente zaabwe. Actually obubbi si issue wane waffe because the thieves get elected anyway. Bamala okudikiralinga nti wabye sente abantu bazimanya ne weesimbawo ne bakuwaka obululu n'abantu obubbi si nsonga the original Uganda. No, but I'm telling you about Uganda. Nti obubbi it's Uganda or Buganda. The original one. Ngojja Muwanga Kivumbi n'akagaaliko ne bakuwa entebe mu maaso ku mbaga. Yes. Because of oli Muwanga Kivumbi. Now you know kujja ne Lexus. You know kujja ne Lexus. Because society has collapsed. Society has collapsed. Kati eyo neberaawo. Now ensonga egwewa Nadduli mutabani wa Nadduli omulwanyi criticizes government. Makiyu yesimba mu NRM party primary. Yes. Jakana teyesimba ku NUP. Yesimba mu NRM party primary. N'atamatira na byavaamu, I think n'araninga nga independent. Yes. So NRM as a party ono mwana wayo. Is it a party? No, okay. Just take it over ono mwana wayo. Yes. Yalemwa even to address his grievances within system yabo. Ewaka. Then
olutalo balutwala because edda ngosobola okusuppressinga abantu nga tewali media narutwala ku platform where the gang does not have a control. Now it has. Whether the other or not, no, that law, forget about a law. A law, Italian act on justice, trusting. You know, you are a flame of these laws. A taker to last, to endure, and irrespectable. Because nobody they will not obey that law. Already, Muhuz are abusing. Would you imagine? Kids were commenting, politics. So those are confused fellows. At basic level, they cannot enforce any law, by the way. They've reached that extent. Because for you, a waka Charles, Ogamba bana anti temubanga mere mu kiyungu. Tosobola genda gwe n'ogibayo. Ngate bakulaba nobaga wane wange wa. Musango munene nnyo okubba emmere mu kiyo. Ate nga goko obakwatira bendera. Kwazira. Boss, waliozireko emmere. Unaanza emmere njizize sigenda kulya. Kati enjala nekuluma ate n'ogenda mpola n'ogibba. Nabo Nairobi nga netusobovera. Omukyala atanyaniriza. Simanyi nsonga. Ngenda okulaba nga alese emmere nange nengasijja jjiri. Wali tununyira ebiseera nanoonya ekyokulya nekimu nenkomawo nendi amawuzi. Nsooka kumala kulya okuyomba. You can't be in your home. Just a father ewaka. Nogamba wane waffe kati ewo. Tekaga TV. Sawa mutano. TV ziveko twebake. Gwe kumusanvu oli gwe kumusanvu oli kuli okolaki. Omwana naye babeera n'essimu ye. Ng'adda muki ate kati bafuuse bagezi. Kasita obeera ne DSTV ng'amanyi password yayo kiki ng'ateeka ku ssimu ye. Controlling nga waliye nga mukisenga akola ki muwala wo mumanyi muwala wo mumanyi next part gali omugabi no tobiraba abiraba takayanya nawe muwala wa Kivumbi next part kakati. So that is the problem. So don't bother about the misguided lot today. But that they can no longer enforce any law because leadership, part of leadership is the high moral authority. So now the boy is NRM, Alemedwam Primary. Alemedwam Primary. That's where I was. Alemedwam Primary against the social media. Okay? Ataddeyo olutalo. Yes. Language mu yaditwalira speaks about mentoring mu party. Okay? byayogera byali bikamwe kitegeeza nti mugwa kulidde mu political family. Have you been mentored even how to communicate? Okay, now biteka in the best way thought, because the question is Charles, reasonableness mu Uganda tekyakola. Kati abantu boogera ebigambo mu ngeri esisiwaza bafune attention. Reaction to the state is not to make an oppressive law, is to allow more expansion of the space for people to speak. Okay? That's what I believe. Until the solution to this is not to close radio or social media or allow more people. Bakirize, baganye ebirozo. Because democracy, even stupidity has a room. Democracy n'abasiru namwe ekifo kyabwe era bawulirizibwa kyovola bali abazungu bamanya nti democracy lusa aleeta abantu abatali batuufu kusalawo ne basalawo kuba wadde omukisa. Tewali democracy wabwe gye basawo direct and you get elected to a presidency. Ne mu America it's electoral college. Electoral college ekyagisaawo yaliga nti to control demagogues can go and con a population. So tujjayo abasajja balumusa n'olwensama batunule muwono gwe balonze bagati mangu magwene ono gwe batuleetedde yasaanye. Because for them leadership is that critical. You can't be disciplined because wakunganyiza abatamiivu bangi
eri waliwo systems like Brazil I think Yes. or Colombia eyo waliwo gangs Yes. nga zine ensimbi and well networked gang leader yinza okubeera president nga mujje mwesaga obeere president kyova ne batekawo UK ne bazimba political system yaabwe teri as open as nti ogenda mbululu bokka. There should be a party to vet you. The prominence of political parties is that a party must screen you a little bit for you to emerge out of a gang of some 500 eminent people. So nekati ne party zanu zali hijacked. They are dead. They are not there. Bogenda no gati oliwe na rem gwe secretary general neche kifo bakijjawo kasowe ogende bitategere gwe takugoba mugobi nekifo bakijjawo gati awo gwe tabaddayo kulonda gwe wabirimuko. So ne political parties ziri hijacked teri instead balowooza nti the army because the disease kawukumi bwana gweno neno amba jajiria this and that will be bloody. So kyagambye konti so remember this I wanna do now omwana wa Naduli abajja okuresistinga National Resistance Army movement omwana we avayo ne message egamba kyabange but kitaffe bibali resistinga balimba. That is how powerful. Kati afa. Kati wafa mugenda mu kigwa ky'omulwanyi muteekewo olaale mukufa evumirira national resistance byeyimiriddeko. What do you do? Send them a jambere. Agent provocateur. Provoke them into fighting. Narrative enebaayo si message neyogera ku NRM byeremereddwa n'okutulimbalimba tujja kwogera ku intolerance era debate gye tuliko olwaleero era ogambe amanyi abantu obuwangwa buweddewo kitole ya muntu yani oli gweyogeddeko yasooka waliwo oli gweyogeddeko omwava kintu omanyi omwava kintu tuddeyo wabbemba musota naye nga the story of the day, the issue at hand, because abazungu baga mulobo mukota agamba what is that issue evebe not to be worried na ye ekigenda mu maaso one Muwanga Kivumbi no and I want to tell you is that these are agents provocateur. They are sent in a mob. Part of it is that omuko guna unyoko kuva ewa Naduli tegusobola kuba nga guvumirira NRM. Ndolwekyo omuko gunaavaayo tujja kubeera it is diversionary. Because it could trigger message was nti oba omwana wa Naduli bamusiba n'avaayo after naye n'afa, then am I safe? Kati omwana wa Naduli yavumirira NRM mu Buganda ne mu Uganda yonna yagamba nti NRM etta everything mtunide bu video bwe it is a powerful. Now ekintu ekyo okijjawo otya sindika majambere gwomanyi gye bayita kamikaze mission yayinza ne majambere n'okufiirayo but what you would have succeeded is that wali ebivaayo you protected the party nebivaayo debate egenda kubandala. That is what we are on ku media ko nambala social media but the biggest problem is national resistance movement yafuka etya national repressive movement. No, you see the debate, and I respect people's opinion, the debate is allow me Charles ngatonaja kansoke nve mukalango kano then olyokoje kasoke tuve ko mulango tukomewa mbakulisiza nnyo mulango bafobo butuza kudakika 15 nezibere kweli sawa omukaaga Charles obaddo wa information honorable mwa yes mukitemalenga mukulu Muwanga nti society eri occupied kati kambalenge chaba Palestine engeri ya Israel gye ba occupying obana ba Ukraine engeri Russia gye ba occupying kakati wano asituddeko atadeko akazito is for NASA NRA gang nti
oyina okusala amagezi n'otagwa mu butego bwayo because yo buno obukyaayi obuzimbiddwa kwetambulira kweyina okusavaivingira kukubaawo kwayo wano obukyaayi bulina okubaawo because buli obukyaayi bwe bubaawo waliwo abatya ne bajja gyeri mu kukola ki mu kutya. It can't pull through love. Now gwe ayagala okwerwanako you can't be led oyina okukola leadership ng'eri sober ng'eri sane ng'eri conscious so that erimu okugwa mu butego because agenda okuba nga akuprovokinga yo waali. These are games. Akutega omuntu n'omutta because oli mu busungu kati n'ateekayo ekifaananyi kiri. And yes, why don't I? You see, the actual debate I've told you now, I provide the simple tactical leadership from like a small space. I temporarily design you to social media, and I don't take it. Now, yeah, what are the issues in the Central region? Today bogena notakula ekitundu kya Buganda kyonna. The biggest issue is displacement. And the question, ani are displacing? And study the history, why is this? 40 years ago, some men younger than you and me, bagenda mba peasant. Nibabagamba tuli banunuzi. Baina bonga abantu ne mundu. Nibagamba we are national resistance. Tuze kuwakanya bino. 35 years down the road. Emundu gye bakozesa okubanunula ekomawo okuba displacing. Ye bajja kutaka. The very men abali bakalinga emundu ezo be bakomawo bagamba kati beba owner Betakerio. Incidentally, my discovery now shows that the biggest challenge in Buganda teri ku Mailo land. Era eyo yebule badde simbidwa abantu mu public. Nti Mailo land bano balandi road bagoba abachi abantu. The biggest battle eri on public land. Let me give you information. Let me tell you, I found we chankwazo twabadde. Muka mugenzi aronda nyaka irima ngaina 4 square miles awe chankwanzi bebaita munemu who is who abaina those square. How do they get it? Bajanga bati lease sublease finally baina free hold. Bagenzo gena mu free hold yomo nga basanzeko abantu abali batasasula na busulu because it was nobody's land. Kati olwaleero gwe bajja ne mundu nga babagamba either tukusasula nosanga omukazi nga bamugamba nti tugenda kuwa onayiika 3 tugenda kuwa kakadde kamu batakola ekyo enkyanga aleeta enteze nga ziri emmereyo. Kati omukazi oyo nga yasikinga refugee ewa chairman w'ekiki w'ekyalo twabadde Masaka nga bagenda ku and this we must know nga bagenda kulimawo binazi waliwo families lunana babagambye compensation mitwalo babadde milioni 6 bozigabanyamu buli omu 7 mwemeka mweta. Now in that balls and tomorrow ngenda Buyikwe where they have discovered gold correction was mutu sub counties in a forest. As we speak, that forest, somebody already has a title. Now, kakati 1994, Bwengwa Murukwe. That young, na Kabako University na kifuna kukuru, nafuna blueprint yacho. Abawulira nti nawangula akalulu ka CA. Simu yange yali ya Kibataka. Nga Uganda tolaba wo yena akikola ki achogera nonga tekitola wekijira mutwana wekiyinza kuvayo kakati eri population nga bagiteeka mu sente nyingi naye abantu nabanyonyola bandu bamutuufu in 1994 nimpangula akalulu wona natambula nga mbanyonyola teka because chola ababba bava waffe
you get nze nalindooza bagenda kutandikira ewaffe. Now bone batuula ne bagamba ono enjiri gyaleeta in 1995-96 bwe naayingira actually they called me Kanyoobwa. There is a type of omuddo gwe bayita Kanyoobwa. Baleeta president Bugambala ne baweerako speech eyo ye n'asirika teyanziramu ne bamuleeta ebuhunga kati ne banwanyisa nga balwanyisa omusota naye nga kyebalwanyisa it's even in writing by the way nawandika n'akapapula ku kyo nga kyebalwanyisa enjiri ejja okuzuukusa Abannayuganda nti ekijja in the next 2 decades zenalimba lyera lwafula emyaka 2 bajja kuba batujja kuki bajja batujja ku ttaka. Now kakati gwe kyeweerayiikirira otunuulira kujja ku ttaka waliwo n'ekirala ekijja is extermination. I know. Yes. I know. So enenjiro tujireeta wano in the last 1 decade myaka 10 mabega still yebadde conversation banange ekijja tekigenda kukoma kujja ku ttaka kyokka kigenda kukusaanyaawo. And but the mistake we have made the elite tukoma, and that's the message raising ewo tukoma kubuulira abantu nti yes babamalawo, but we've failed or we are lacking organizing population to resist. Ochiraba now, no, but it should be possible because bagwawo. When I go to Butambala nganze kubagamba nti bazzukulu bamwe bagenda kubamalawo oba kinaava Asia mu China oba kinaava wa aleno nganze nsooke nkugulira omwenge nga tona kunyonyola how my great grandchildren bana abagwawo batya soko ngulira omwenge oyina nga tuyine somero tuzimba twetagayo kakadde but you will not be there. Jetulaga, you will not be there. So that level of consciousness is what is lacking in our society. Yes, Kakati, the next big issue, the Central region, and I tell you, comes with urbanization. Is it with urbanization? The so-called Okugata Wakisoku. Yes, yes. No, and the failed state over time to meet the social services people need. And people face very difficult decisions. Mubyalo. Biadala. Charles, you have a choice. Mama wokufa, oba okusigaza ettaka. In Gombe Hospital, this week twali on the Prime Minister. I will tell you the extent. Nga the big battle, and I'm battling even some leaders there, and the big battle whether they should set a private clinic Mudwaliro. Ochitegedde erya government in the same word ngaka senge kano betulinga wali waliwo abasasula waliwo abatasasudde bali bafuna eddagala bano tebafuna the way the university was done kati ngobagamba no, it's not just wrong but it's inhuman. If you want a private wing muzimbe wali ebali tumanye nti government wano tetekawo ddagala waliyeteekawo ngaleka ne sente ziddukanye eddwaliro. Now nga abaana abasawo 40% over bagenda okuzaala babasala because it pays. Because it pays. Syrian is yes, but Syrian ngenafu y'omubiri gw'omuntu nebo kasaba tuna kasente agenda mu ddwaliro ng'ogenda kuzaala ng'olina sente ne batakusala abawona okubasala abaavu nga ebireeta abantu to find themselves mu urban centers is that social services bezibuze nga uyina Charles omwana wo okugenda ku university nga yafunye grade nga agenda kutuula waka oba osigaze ettaka then ono omugagga nga jagamba mugagga inverted comma nti guy nze nyina sente omwana wagenda asome genda osasule yuselo kati ate omwana oyo bw'amala okukola ki okusoma talina mulimu nebagufuna tasobola kuddamu kugula ttaka lino because even in terms of trade ziri so poor. I was in a village nebaga nti look bwe wayagala okugula emmotoka empya just a car mu Africa ogenda n'ogigula
million bina ettaka on average liku $1,000 per acre on average across main African continent. Kati wetaaga kutunda ika mmeka ogule motoka emu. Now but that is sophisticated economy. No muntu wa bulijjo nga yalina kati mu Buganda because of social media awareness, work done ku radios, ku TV, thanks so many decades of talking. Abantu bashituka ne baga nti no, we know the problem. The problem are these fellows tebatununula. These banabaina resistance, they are no longer resisting anything. They are perpetuators of a division. Kati the fight is between a lost cause and it's real. I tell you one oil capital. I was very crude on some media. Negamba today the hub of maids. Ngono mkozi yes. Akore waka bali leader mbarara. Are you aware? Yejeba singo kuva. Yejeba singo kuva. Why? To spy. No, not to spy. It is the economy there. If you want to see the first capture. Please, I was telling him that I can't manage. My mother were aware. The economics are dynamic because we are aware and as well kubera kunkumi satu. Utwabera unga utwatu ina savings amtwalo gumu. Yeah, but now with my consumption yet I am average per day. I cannot release that. So I am here as an economic refugee. In other words, there is the okubera mukyalo wali kitawo engeri ya kukuza kwe kivumbi katoyina capacity tosobola kubeerawo n'okuza muwalawo engeri kitawo ya kukuza. Now that's why there are trading centers ziri mukyalo teziri out of business, ziriyo out of collapse. Kati ne trading centers zo mukyalo ezi collapse ne zijja mu kibuga kati abali mu kibuga they are also out of collapse. Now and you have a failed state nga naye gwe noonyamu sente okubaawo wa boda wa small businesses nabo ne bakola ki ne bakutula. So where you are heading to is a real total disaster and kibaddewo. So January of this year, whether authorities like it or not, for the first time, I'm attempting Sijaganti, because there are forces I know, Gezako to have a meeting of all elected leaders, of Central Region and influencers. Okay? For me, we are not the issues we are not only saving Central Region, but we may be saving Mother Uganda by bringing all these issues bare knuckles, and all leaders get to know whether you are in NRM, whether you are in DP. Because people who are being displaced have been voting NRM. Baba de balonzi be NRM. Jetugenze mbyanga tusisinkana abantu. Baba de balonzi be NRM. Ekiri atabala chechira nasigala eka. The corrupt have even displaced Museveni's power base. Yeah, but you see, choro batuliriza Gasimbagane bwetu bwe badona kulwalero. Kati season